Zabbuli eya 20 ya mukulu w'abayimbi, Zabbuli ya Dawudi. Katonda omusaasizi. Mukama addemu okusaba kwo ku lunaku olw'obuyinike. Katonda wa Yakobo akukuume, akuyambe ng'asinziira mu kifo ekitukuvu, akubeere ng'asinziira mu Sayuuni. Ajjukire bye wawaayo byonna, akkirizenga ssaddaaka yo enjokye. Selah. Akuwa omutima gwo kye gwagala, atuukirize okuteesa kwo kwonna. Tuleekaane olw'essanyu ng'owangudde. Mu linnya lya Katonda waffe tuwanike ebendera zaffe. Mukama akuwe by'osaba byonna. Kaakano manyi nga Mukama ayamba oyo gwe yasiiga amafuta, amuddamu ng'asinziira mu ggulu lye ettukuvu. Olw'obuyinza bwe amusobozesa okuwangula. Abamu beesiga amagaali, abalala beesiga embalaasi, naye ffe twesiga maanyi ga Mukama Katonda waffe. Abantu abo balineguka ne bagwa, naye ffe tuligolokoka ne tuyimirira. Wa kabaka okuwangula. Ayi Mukama, otuddemu bwe tukoowoola.